kale Nyanzi tategera bulungi ne kamuddiremu mpuliriza awulire ebigambo byange oyagala nkunokolera ebintu ebyenjawulo byazaakola ebiraga butategeera ntegeeza butategeera mbyabufuzi so sitegera amagezi aga bulijjo Nyanzi mbyobufuzi tategeera ne kamuddiremu nze njagala kusooka kumuddiramu nakugambako wano nti mu kibiina kya NUP waliwo abalwanyisa chairman Nyanzi abamu mu kimpukumpuku abalala bali open era olutalo gye luli lw'amaanyi nnyo era ekimubuuzabuuza bw'ava mu constituency eno bwaddamulala bazibungwa bamubugobi nga ne mutwawe kwali kuba mugoba Kyagulanyi Nyanzi ekyo kyo njakuba ku record ndi nina information credible ne messages ezimu yazikulaga mu WhatsApp ne group zaabwe za social media nga babawa instructions nga bakuba Nyanzi Saabakunzi w'ekibiina kati abamulwanyisa bebafiweringa bino kati ate naye kiri kyegambe ntategeera aye naagwa mu katego ke kamu n'anenya mutabani we otegedde kyentegeeza nkugambe tategeera nugamba ategeera mu butategeera yeerabidde nti bano abawujja obunyama be bamulwanyisa bamutadde mu lutalo naye n'atuula mu katiba kaabwe n'ayogera ku mutabani we kati bwe ntandika okulaba bano batalina magezi abavuma abafutu soja tamanyi baweerera mwana tamanyi nabo basoma bamba drop out tamanyi awandika message n'ogisoma nga amakulu gajjemu olina kutagula bitagulule nnyo olina kufuna futu soja mune benkanya okutegeera nagamba yadde ategeeza kino kati nze njogera kwabo benyini bembanyi obulungi kuba mbeerako ku mikutu mbaayo njogera ku byenkola ki noddira omwana ono omuto ali mu kuzimba political career ye olowooza nti ogiyiwamu amazzi Katonda nga atutonda buli omwana bwe yamudesigninga ne kyanaaba ne kyanaakola ffenna tetugenda kulowooza nga ba NUP olumanyi ekyokubiri babadde ku mukolo ye yagambyeko nti gwalwanyisa that's where we go wrong that is where we go wrong omwana oyo yabagambyeko nti alwanyisa Museveni kyembuuza oke tebasoma ne bo bategeera bulungi zembalabamu ebituli ndabanga abayina obuugi mu bwongo ate kati banankolaki nali njogeddeko one on one ne Nyanzi one on one nga tuba ku show nagamba nange ebimu sibitegeera nange pressure empitako twali tukuba ku Guguda TV one on one nange si nagandi kati muddeyo ne mutukuba jangu ekibiina tukitegeeze butereeza naffe tetuyimanyi byakukola Nyanzi one on one and is a humble guy by the way omukute mu mbeera ennungi bakubira ebyomuyisaamu eggaali is a humble guy though ali radical ate kye kimukubya alinamu ebizibu byebirala ng'omuntu alinamu ebizibu byebirala byetutajja gendamu naye alina olutalo luli kati olutalo luli bamutaddeko agabinja gabafutu soja gano gamudrivinze naye agudde muki ate byamaze okugwa mu katego ate mwe muli ekibinja ekyavudde ekigamba naye kati ate Nyanzi kibyayogedde kati nooli namususpendinga because olemeddwa okuba n'omugongo singa Nyanzi yasirise n'akapa ne mukolako interview ne munaga nti ebyomwana mukulu myaka 18 mugende mumubuuze n'asirika oli mwana mukulu namuzaala naye ali ku university ensonga ki namuweerera afuna amagezi yesalirewo bw'abanga ekyo yasazeewo sikinako buzibu etwonetanga ebibozi bya kijegajega ebi muva ku malwa n'otandika okujjayo nti ebibozibozi ebi omusajja akulya Buganda Caucus avumbe atavaamu na kigambo mu matama nga bavuma Buganda bavuma Katikkiro bavuma Nabagereka ate naye bali batwala abalangira n'abambejja Buganda she protecting then ate anoonya kaadi alina okufuna kaadi emuza mu parliament kadi oyo munabyafuzi mugundi ne batalina kadi yenu pya so okujja ebyawa jimumulabe watakabe oyo mwaga mumme kadi olabe bejira mwanga munabyafuzi abera katulina gamba Uganda yone sana wo temuli mirembe ne encha omulaba structure kati kakuulire ki wonna wasinzira byonna byokola nkwaniriza nkubuza ko nti osibi oti afunye okusomozebwa ofiiridde olwaziza n'okusomozebwa kola nkusaasidde asotuka kubuwanguzi obwenjawulo nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matias Sekanja ko nyina Salongo Matovu Moses akubye suuti yeeyo
Bogezi wa need National Economic Empowerment Dialogue kibina kya ebyobufuzi babikola basinzira wano Lubaga. Salongo buuza abantu. Ngatonga tojogeddeko. Yali giraze naye ajja agenda atakwatiremu eyange. Togirage ya Salongo. Girage. Salongo buuza abantu. Ate atandikidde mu suuti. Kubanga endebuuza lwaki atandikidde ku suuti. Why? Siba lwaki atandikidde ku suuti. Kyogamba ze sambala masuuti olwokuba bagatugobamu. Bagaba batugamba abamasuuti simanya biki. Oba tuli bayaayo babiki ne bavuga abamasuuti. But nakisomesa ate nkyakisomesa. Dressing code si issue. Ese muju yagamba nti ye bwana agenda yambadde ovulo ate bakulembera kuba bayino basingako. Yes. Ayino balaga nti naye kati munnaye twajjirwa olunabe. Actually ekimu ku bintu balotandikidde awo bya ovulo naki nti ono omwana agenza okujja asanze abantu bategekeddwa. Bamuyita mwana era boogera baga nti ekintu ky'omwana ayagala kukyonoona. Nze ni mu context eyo. Werabire nti oli namusomesa ate wa lulimi Luganda kabisa ndi musomesa wa literature. So ekizibu kya mukati oba mwabikwatanga bikwate. There is literature in English, literature in Luganda, literature in Swahili. Man, ate kati nkusomesa. Omaze buuza abantu. Kakati nkyabuuza. Ate otandikidde ku ebyo. Nati njala nkyuse jjiya nga nvaawo. Nti ono omwana asanze eggwanga litegekeddwako ekitundu nga bayayanira enkyukakyuka n'abakwata bw'ati. Kati ate ali mubbazzayo mabega atuddemu bategeka buto obakomyawo. Kyonga kinene. It's a big thing. Abazzayo mabega. I'm telling you. Kati kakubuli bola banga abavubuka kati bagenda kaddiwa. Eno generation myaka 15 gye bayitemu. Bajja kaddiwa. Ate kati abanda bango omukadde. Nange nalinga bo myaka 25 ngali kati 15 gimpitamu ate mba kyali kwa 25. Olwa siri mwana sikaddiye. Kati abi 25 kati sibe bavuma. Bayise mu 10. Bayise mu 10. Bajja wali bakyasobola kuvuma. Era bano bagani bano abaana bano kati ate balinayo bagamba. So kiki ekiri mu ekyo obudde tubukozese bulungi. Bali mu struggle tukole struggle nga byaddala. Ebino by'ekiyayi mwana betuliko tebikola. Nga byaddala nze. Golaba byaddala kuba kati okwasiza ekigambo kituufu kuyuuya tetujja kumuyuuya. Twajja kumujjawo si kumuyuuya. Okwasiza that's the perfect word you have used. Bamuyuuya. Netaliwo kuyuyizibwa waliwo kugibwawo. Kati ebijjawo n'ebiyuya byanjawulo. Bwe mba njagala kuyuya muti ogwo osobola okweta katamani kange kukwata kati kanyanyanya bwakondako obutititi bwakubako obu. Niwe mba njagala gutema nonja abasajja twakosanga bakiga. Ne lwaki tulaba nti waliwo ekikoleddwa mu struggle? Lwaki mulaba? Lwaki tulaba gwe nga Ssaalongo? Kakati ekirungi ogambye nze nga Ssaalongo. Kati mu bwa Ssaalongo bwange olowooza mba ndi muto. Naye kati golooza mu bwa Ssaalongo bwange ndi muto. Obuyigirize bwange ina diguli 2. Kwe tugatta ne certificates endala. Mu bino ebyensi ndi Ssaalongo. Mu myaka ngenda kweza emyaka 45. Era ndabanga omuto. Bayambaga ne bantumatuma ebyekitunze ni musajja mukulu. So mukulaba bwe bankuka ina ne jindu. Ndi mukulu. Therefore ekyokubiri ebbanga lyembadde mu byobufuzi linyamba okubaako byensobola okutegeera n'okutaggulula. Ekyogwayo kati gw'olaba abantu waliwo ekikoleddwa nze ndaba tudda mabega. Waliwo time nga tugamba tutisatiisa ab'NRM abo. Tubagamba naye mubikole abavubuka tebalina mirimo biki. Naye abavubuka lwe balisituka bati that talk was there. Kalo kyayinza okukikomyawo nti abavubuka lwe balisituka? Because kati bali ku bennyini. Kati bennyini baliko. Bwati basodde kusituka kati nga bavubuka bagenda kusituka nga bafuuse nganze nga bakaddi. Kalizo hizo nga tugenda wali tukasukama yega waendeka. Ate wakisikuwa mutabani wange. Nga mutabani wange ababeera mu ebyo. Kyokka naye mutiisaayo. Naye kali atenze soya kulinyireyo ddala. Naye mutabani sookwebuzaabuza agenda omutabbire bwakkiriza muyingire ku. Naye nze olwokuba ndi musajja mukulu.
nkimanyo kasuka amanya siko gwe okukyusa government kamba singa mukasuka amanya nga muri abantu emitwalo 10 nga bonna mukasuka amayinja definitely egwa ne mugenda kasuka amanya muri abantu 8 n'ekitundu mugenda ne mwe tisa ne mwe kandaga muri 3 mwaba mubanda mugenda otukwalinga muri 6 kitundu ontegedde in other words singa toyina ukantu kingezako kulaga so kati olugendo lutandise okudde mabega kubanga abantu bali basubire si balaba mu bavubuka jukira kino kijjanga fa bakadde tulemeddwa kati ne kijja nti abavubuka omusayo omuto gwe gunakola ki gwe gunamalako kati omusayo omuto gukaba okusinga omukadde kwanze sikaba naye abavubuka bakaba olukaba bati olutya ina myaka 5 inago wera yekalakasa ko yadde so struggle mu myaka 5 ezize mabega gwenda wera yekalakasa ne wakiri from byabakadde twali mu 2015 14 twakola katije kali katono kati ne tije yugumye gwanga nenga timu ekulembera tije we around 30 nitumobilizinga tulumbye wa eno mitana Gomba Masakabi tije nefuka ki tije na ye era abakulembeze bangi baafuna nega kije ngalo okulaga nti mubikola ere bikomaawo kwale tije singa aliye ngekulembeddwa abantu abomuzinzi abatali bana abajega benda abatitizi twandi bali twakola ekintu kandi okulembeze butuuse anda kirimu kati kyogera ko nyina nali part of abajega baliwa nze nali mujega agogame nga etali ngabana yali ngabe ngali okulembeddwa abajega nange nali mu bajikulembera katandikira kunze antu yagade manyi yagala nnyo okwefulwa kabitandikira kunze ate kati okunchoki timu yalimu abakulembera abajikulembera abajega ugambe ngabano bana abajega bano bafe bano abajega mwali kulukwago nga yakulembedde yali team leader mukaku nga ya mumyuka katolu bwamanga mwali kulembezi mwali mu kibanga nalimu ntwala bendo lyebuddu naye kulaga nti okubanya twalina abakulembeza abajega tuli mu bendo lyebuddu je nali ngendo okwesima 216 besi jajize kulale okay lukwago president wa fuatije president nze ntwale bendo lye Masaka yali mu kulaga abantu tyono gwe tulina yeno butagaliza namba kyo kati begamba abajega mbanti by the way negendereza nnyo nga njogera ebigambo byange wine nonda jobironda mune ensengeka yabye tali ntufu ebimu mbasagade kusogola nnyo sogola oshegedde nze ntwale bendo nga bwomulabi wano nga mutazindu esimbyeyo kawempe nga ye president omwana yesimbyeyo wali nagenda kuoli olwokwegula amaganzi lwaki omusajja yayaganya okwegula obuganzi yegula obuganzi era NUP tegenda muwa tiketi NUP is an independent entity, it's a party. He's not NUP ejja kufuna Ohio. By the way ngatuvude mbine ate byekiyayi I love NUP for that bamanche baagala byakiyayi ne buyayi babakola bulika wali calculated ndi gojano betekako bwoti ngononye kadi yabwe nira baba kubala bakulaba you guys I salute you mujja bitu byashiyayi ne mu calculatinga banna kigwanyizi mujja batuwonya so tuli ababali Judy ovude mu DP mwazalibwa mwokulidde mwokola byonna kufuje girwanirira bungenze mwe NUP kufuna kadi nembo yo singa ya wangula dana yayi ne miguyo je yali asante za sekandi waffe tubimanyi nawe tetugenda mu ebyo oyo customer wange muveeko yetaka mayi mugale mwogera political sphere neno yali mu category yabo oyo customer wange mundekere nenjagala kulaga banda kigwanyizi by the way I hate nachawa uliriza nno nachawa nesse kuchawa ina kubaita nakigwanyizi mbyobufuzi kubanga abantu balaga ntu nejitu batwala ate ogenda okusanga ni mukubala NUP empe kadi mpitewo I can do my politics without being a member of parliament kategori wako kubana byabufuzi abaka yogere ebyo oshegera I can be kati as I speak now ndi njogera byabufuzi zambikola nisina chanman kiriawo nti kuba nali badde ngamba need kibina kitono kanonye kibina kinene FDC is there NUP is there NRM weri if I want money I want a bigger party NRM is there if I want fame NUP is there if I want maybe experience FDC is there UPC is there
obategeera naye ngamba nti wano weni nsobola okukola ebintu ne tubako kye tukyusa naye olina abantu bano bannakigwanyizi Lukwago n'omulaba nga niye akyakaaba mu lodi wa Kampala myaka 15 mu lodi waali amataba gatta abantu omulodi waali n'alyoka abategeeza mu plan n'abagamba ddebeerewo. I mean, for how long are we going to erect crying babies? Crying babies nga kinene. But that's it. Nze bwe nzija naawe nga sina solution nga tukaabira wamu ate nga nze mukamaawo. Nze mukulembeze gy'oli. Ne nange tukaabira wamu kati fena tukabenjala twetaaga lanchi. Naye nze gw'otulidde okuwa lanchi naye nga kati matiya ne mukama Katonda ono. Katonda ono bannaayi. Kati oddamu amaanyi. Olina Lord Mayor niye akabanga ggwe. Naye omusala gwe gujja ate mu bungi. N'abaana be gye basomera tebaguwa fees. Guboka aba matawe waguwa mu butale okola ki? Oli ku lulovulo. Lulovulo eteka emmere ku mmeeza. Wala byeteka lya alisene ligana ababbi b'obutale obutwala. Now, bw'omala okustudyinga embeera ffe abasomesa kye batusomesa. Bw'ojja munankani mu kibiina Katonda instructional materials. Oyiyiza mu mbeera eriwo. Nazze kusomesa ku bimera n'ebibala. Naye nategese michungwa na miyembe ntuuse nga tebiriiwo waliwo ovakkedo. Tutandika n'oyo. Mutandika ne kedo. Abaana bafulumye bweru oyinza okutuuka mu class ng'abaana basumagira. Bali awo. Nolaba nga environment si nnungi kusomesa. Mugula amadirisa ne bagaggula. Kera ogenda okulaba abaana bali awo. Kyusa topiki. Topic ejiwajira. Kyusa topic. Awo nyiro gere ha. Mumbere eno bana akasana ke bayise kabayisemu bakoekoida bava mathematics bakowo bazibu. Kakati ngendo basomesa batu tugenda kusoma Oluganda tusoma literature ono ye literature ono nga yebasazi nakasigirwa simanja tugenda kola obazi no nakasigirwa bikyali bijja beba sebyo bajire yakatabo bayingiza basomera omuzimu gwa Kasooba. Ngeza ko kulaga nti ng'omusomesa olina okubanga okusiza ku mbeera bafulumye class mutandika okutambula andi mugenda kusoma ku nature balago bakedo basongere ku miti bakole bwoti era ate anasomagira nga atambula. Kyusa environment. Kati bwe tubanga tuli mu buyinike bwe tulimu ne Kampala nga bwafaanana kiki kye tulina okukola bwe tubanga tuli mu buno embeera tulimu eyo ey'abakulembeze b'endalemba musibira mu bbwa tebakukkiriza kukola ko kyokola abantu bogenda batetenkanyizo tekikufuula omukulembeze bwe butetenkanya bwoba nabwo. Stoka abanga abakulembera. Nze no omukulembeze wange n'okaaba nkuyisaamu MP. Era osa nkuyisaamu eggaali wano. Okaabanga gwe mukulembeze kali nga saakabuleta nga niye akaabanga nze. Oba okyali mukulembeze. Ate nga gwe mukulembeze wange. Ate ng'okaaba. Naye nawe oli mukaabanga nze. So, singa tutwalina bukulembeze bw'aba n'abantu abajega. Bannakigwanyizi. Actually, Kampala ono yeetaagamu ndowooza n'omukulembeze omulala. Ate onzijjako ku mulamwa kati waleeta ebintu ate ebinzijja ku mulamwa. Kampala yeetaagamu omukulembeze omulala. Amanyi okuyiyiza bannakibuga. Bali mwezi ajja. Kale, tunaalabira eyo naye. Tunaalabira eyo. Ne Kasirye mukwano gwe Sendagire. Tunaalaba. Naye ajja. Tunaalaba naye twetaagamu enkyukakyuka. Tunaalaba. Tuvaawo awo naati. Nze sina buzibu kyusa jjiya. Kyusa jjiya tugenze wa Chairman Nyanzi kisoka bamususpendize mu kibiina naye yatutandikire ku mbeera y'omutabani we. Mbu yekubiza ekifaananyi ne President Museveni. Era ne bamukomerera emisumali gyakati kuba futu soja. Lwanyuma bamukomerera emisumali gyakati kuba futu soja. Naye ng'okyabuuza ebyo bo bakomerera emisumali basoma. Nati bafutu soja jeri ya wansi. Kyembuuza oke. Tebasoma. Ne bo bategera bulungi. Bafutu soja? Futu soja. Wala singa futu soja otegeera. Basusu zibansonga. Zembala bamwe ebituli. Ndabanga abayina obuugi mu bwongo. Balumbe empola. Ate kati banankola ki? Babaza omuliro. Nenkola ki? So bafutu soja bamukomeredde emisumali gyakati ko mutabani wa Nyanzi. Nyanzi n'avaayo naye ku mikutu. N'amugamba asobola n'olekulira ekyo ekifo kyalimu. Naye nga Nyanzi anansonyiwa. Kati nsanga obuzibu kubanga ulenjogera ku bantu abo ekyamazima nze Mbogo ye yannyonsa. Mama wa Mbogo. Mbogo ye yannyonsa. Era Embogo gye nvaamu omusajja gwayita Evaristo Nyanzi wamuwulirako? Namusomako wanene. Yali wa DP. Kati mutowe gwayita bakusagira. Yejjajja nga omusajja azaala maama.
so yemboge eyo era nakulira wajjajjange Rubaga ewa Nyanzi awo waggulu awo bade manyi wakulira eri wa mukyalo era nga tumwita jjajja Daddy kati ate mukyalo nabeerayo obeeze ebbanga ddene nnyo ekyajubira ate yawula awantu okulidde omanyi okula kukoma ku myaka emeka kyetuyita okula 18 naawe era ebyo tubiveeko naye mbadde nkugamba nti ab'Embogo be banyonsa kati nkisangamu obuzibu okugamba kojjange Nyanzi nti okutegeera kwe kubuusibwabuusibwa nakugambako wano nti tuna ekizibu kimu bafutu soja kati ate bakulembera abakulembeze abandi bakulembedde bafutu soja basettinga agenda ate abakulembeze ne bagoberera agenda bafutu soja kojjange guild president yesimbawo of course basuspending ebyebibiina ku University Makerere era yayagala kadi ye NUP anti ulira ane bwe yali yagadde ati watu wali kadi zibagaba bagikuwa nakyo njagala kutangaza abantu temusiruwaza abantu ati nayenda kutangaza bobanga oyogera nange yogera naye ng'omuntu amanyi they suspended political parties kati watu kati kadi eba valid nawe yakunza bile ebitali ebyabatategeera basuspending kibayita political parties mu University Makerere era tewaliyo byabibiina nti NRM NUP bakiki tekiriyo kyosobola okukola gwe munnakibiina nti NUP wa NRM kwe kulaga obuwagizi bonoono omuntu etaba na kadi n'ogamba ono ye waffe tutegereganya therefore tewali bya kadi saagala kuddamu kulya kyogera nti bamumma kadi kuba tewaliyo bya kadi however ekibiina kyagano omuwa obuwagizi officially njagadde abantu bantegeere bulungi tewaliwo bya kadi bw'oba oyagala kuwagira olaga bulazi nti ono tumuwagira naye n'ekibiina kyagana officially okola ki okumuwa obuwagizi omwana n'asala amagezi ge yamanyi n'anyiga amapeesa ge n'awangula abaana bangi abadde bagidde president Makerere bwe bajja mu nsi eno bafuuka bannaggwano bangi nnyo tubamanyi era bamutawaana nnyo era bakoze bingi kati bwe ntandika okulaba bano batalina magezi abavuma abafutu soja tamanyi baweerera mwana tamanyi nabo basoma bamba drop out tamanyi awandika message n'ogisoma nga amakulu gajjemu olina kutagula bitagulule nnyo olina kufuna futu soja mune benkanya okutegeera nagamba yadde ategeeza kino kati nze njogera kwawo benyini bembanyi obulungi kuba mbeerako ku mikutu mbaayo njogera ku byenkola ki noddira omwana ono omuto ali mu kuzimba political career ye olowooza nti ogiyiwamu amazzi Katonda nga atutonda buli omwana alina bwe yamudesigninga ne kyanaaba ne kyanaakola ffenna tetugenda kulowooza nga ba NUP ffenna tetugenda kulowooza mu NID ffenna tugenda kulowooza mu NRM tetugenda kulowooza mu DPFDC ffenna that is tuli mu kye bayita multi-party dispensation n'olw'ensonga eyo tuwe ekitiibwa buli ndowooza ya muntu nze siyinza kukalirira muntu kubanga wa NUP siyinza kukalirira muntu kubanga wa NRM nja kukalirira ebikolwa byabo abe NRM nja kukalirira ebikolwa byabo abe NUP nja kukalirira ebikolwa byabo aba DP abe FDC aba NID oba ntegeerekese nkutegeera mayinja nnyo okusengeka ebintu byange abantu bantegeere naawe nabo ndowooza bakutegeera omwana ono yajja nga talinako support eri official ya NUP kitegeeza ye yamanyi bwe yakola ebintu bye ne bwe yazanya empiki ye n'ayitamu kati gwe ekizibu kyo kizibu kiggwe mandeevu ali mu kutandika okukalakata omwana ono olugendo lwe gw'oludetermining era gw'olumanyi ekyokubiri babadde ku mukolo ye yagambyeko nti gwalwanyisa that's where we go wrong that is where we go wrong omwana oyo yabagambyeko nti alwanyisa Museveni nati mbutata we no abantu ba advancing argument wano nga tulostinga muhozi ne batugamba mumuvunaana bya kitaawe mutabani wa Bobi Wine bamulaga nga alina emmotoka ey'akabenje ebulaya gy'alina ya miliyoni bagamba kikumwatano bameka baatugamba nti oli omwana obulamu bwe bulala n'obwa kitaawe buki lwaki obujja kuwa Nyanzi bigatta
lwaki obwakitawe wa Nyanzi babugatta ku bw'omwana tolowooza nti waliwo obunanfuusi. Let us be fair. Balagako jange ng'ali mitala ne muluka bino kikumwameka alina abawala abazungu bagamba omwana mumuleke alivinga bulamu bwe ne kitaawe offered himself for the struggle. Lwaki mutabani wa Nyanzi wajja n'akola ebibye mu bigatta n'ebyono mu mukomerere. By the way, kino kiri mirundi ebiri. Ku mulundi guno kale Nyanzi tategera bulungi leka muddiremu. Mpuliriza awulire ebigambo byange. Oyagala kunokola ebintu ebyenjawulo byazaakola ebiraga butategeera. Ntegeeza butategeera mbyabufuzi so tegeera amagezi aga bulijjo. Nyanzi mbyobufuzi tategeera. Leka muddiremu. Nze njagala kusooka kumuddiramu. Nakugambako wano nti mu kibiina kya NUP waliwo abalwanyisa chairman Nyanzi. Abamu kimpukumpuku abalala bali open. Era olutalo gye luli lw'amaanyi nnyo. Era kimubuuzabuuza bw'ava mu constituency eno bwaddamulala bazibungwa bamubugobi. Nga ne mutwawe kwali kuba mugoba. Kyagulanyi. Nyanzi ekyo kyo njakuba ku record. Nina information. Credible ne messages ezimu yazikulaga mu WhatsApp. Ne group zaabwe za social media. Nga babawa instructions nga bakuba Nyanzi. Saabakunzi w'ekibiina. Kati abamulwanyisa be bafuwelinga bino. Kati ate naye kiri kyegambe ntategeera aye n'agwa mu katego ke kamu n'anenya mutabani we. Wewe mugambe n'ekifo kizzeeyo omwana wange kyakiru. Niba otegedde kyentegeeza nkugambe tategeera ngamba ategeera. Mu butategeera yeerabidde nti bano abawujja obunyama be bamulwanyisa bamutadde mu lutalo. Naye n'atuula mu katiba kaabwe n'ayogera ku mutabani we. Kati nze nga mutabani wange bangamba gyasomera nti waliwo wano ebyenaremu ebyaki bamusanze ye ali mu byenaremu nga nti nkuzalukuse. Dembeye. Kubanga buli omu asobola okuba Dembeye. Nsonga lwaki Bebe Kulu yawagira President Museveni n'alekawo kitaawe. Oba kitegeera. Dembeye. Abaana muleke. You can guide the child but you cannot determine his or her destiny. Butategeera tategeera nti ategeera. I think ndozo justify okitegeera lwaki tategeera. Tategeera kiwedde okitegedde tategeera. Teyandivudde okujja kwogera ku mutabani we. Kubanga mutabani we alina future ye, alina career ye bwagitwala. Okay, bwe yali badde ayagala nnyo nti yamuzimba nga muto. Kati nze oba oyagala okigezesa lumu olulaba abaana bange. Obagambangako nti Museveni mulungi. Omugambangako nti Museveni mulungi. Kati agamba ati omwana oyo omuto. Atambulira ku kolansi asomera mu ssomero lya. Let me tell you. Kati lumu nja kuleetako abalongo. Ba myaka ng'emeka? Bali mu myaka 6. Abalongo. Lwakuba kuliko omwantawanya kikato kyo bwemba kasakima nti mpagira kino kyo kidda ku kiri. Kati nakyo kimanyi tutawanya wakambu kyo kyagala Museveni. Kimanyi ga Museveni kyali wange. Kyo kimpakanya kyembaako. Kati mpagira Arsenal yagamba wagira Man U. Kati mukulu wa wagira Man City kati wagira Daddy. Ne Man City ne Man U ani yesinga. Aganti Man City yesinga. Kati nze mpagira Man City. Daddy kwazi gwali wa Arsenal. Gwali ne babiri muri ba Arsenal. Ye nekyo kimulimu yenga ye. Just abakola ki antawanya butawanya ng'omwana bwabeera and it is okay. Era sinza mugamba sijja kuwa kyakulya kato. Owagira otya Man U. You understand? So naye abaana ewange wakango jeko n'okuba nti onantawanya. Naye wamala okuntanya omusaga agamba abapoliisi ba Museveni babi kwanza bunaba ndamugamba abantu ba Museveni. Abapoliisi ba Museveni. Abamaji wenda abakuba abantu ba Museveni. Kabulichola ekyanga kya Museveni. Abakyala tobigendanga mpola olwokuba akwagala teyoleka nnyo. Omusanga mukubya akalulwa wanti manya muli 7. Usanga akayiye mu box ye ndalemu. Nogamba kazze kata. Takali kanu kazze kata. Nogamba kikato kino kiputawaye kyakataddewe ganda. Ano ng'anyumiza bakazi bane nti nze nakataddeyo. So byabakyalo bigendanga mpola. Now Nyanzi yagudde mu katego k'abafuutu soja. Nyanzi akkiriza alina obutalo mu kibiina. Akkiriza alina obutalo ate lw'amaanyi. Nali njogeddeko 1-on-1 ne Nyanzi 1-on-1 nga tuba ku show. Nagamba nange ebimu sibitegeera. Nange pressure empitako. Twali tukuba ku Guguda TV. 1-on-1.
nange si nagani kati mudde ne mutukuba jangu kibina tukitegeze butereza naffe mutatuimanyi bakola Nyanzi 1-on-1 and is a humble guy by the way omukute mu mbere nnongi bakubire by'omuyisambu eggali is a humble guy though ali radical ate kye kimukubya alinamu ebizibu by'ebirala ng'omuntu alinamu ebizibu by'ebirala bye tutajja kugendamu naye alina olutalo luli kati olutalo luli bamutaddeko agabinja gaba foot soldier gano gamu driving ze niyagudde muki mukatego kaago ate byamaze okugwa mu katego ate mwe muli ekibinja kyavudde kigamba ne kati ate Nyanzi kibyayogedde kati n'oli namususpendinga bubongoya because olimeddwa okuba n'omugongo singa Nyanzi yasirise n'akapa ne mukolako interview ne munaga nti eby'omwana mukulu myaka 18 ogende mubuuze n'asirika oli mwana mukulu namuzaala naye ali ku university ensonga ki namuweerera afuna amagezi yeesalirewo bw'abanga kyeyasazeewo sikinako buzibu anda kitegeera nti kikyamu anti bafutusuje bagamba olemerera otyo kunga mutabani wo najje waffe anti kyegambye nti akati abo naye ebyobufuzi bino bwe tuokwogera ebyobufuzi eby'obukyayi be batandika ebyobufuzi eby'obukyayi kati olwaliro biri mu kubeesasulira be babitandika so kati bamuyisaamu eggaali baleke bagimuyiseemu nage Nyanzi tategeera be babitandika Nyanzi oyo ye muntu asobola okujja nakukuba emiggo n'ategeera nti matovu ali wantampagira n'awendula abantu bagende bakuba emiggo Nyanzi oyo yayagala olukiiko lwaliwo omuvuka waffe bamuyita Mulindwa n'omulala bamuyita Bukenya naye baali baagala bakubira mu paka enateetaawo mu kiseera ekyo waliwo entale za Mukaaku yagendera Bulaaya awo ne Waiswa nga waliwo ebigambo ebiwayisinganya ne Nyanzi n'aweeza abavuka bakube abavuka bano nimbagamba you handle that matter and I handled it avuka ne boogera amazima sayinamu ebizibu bye naye kati kyalimu kimugwanira singa yabadde alina amagezi ng'ategeera yabadde asirika because oli mwana mukulu naye kyesaagala ekyokubiri bafoot soldier baleka abaana bano ono omwana alina destiny ye alina political career ye gy'atandise okuzimba ate agitandikidde walungi ndowooza tuleme kubafiiriza ate n'enkola entuufu kano kalo kankayisewo ka byabufuzi bakategeere nti world over abasula gavumenti eziberako ebigwana ez'abanakyembalya bava mu gavumenti mwennyini oba kategerekese abasula gavumenti nale ez'abanakyembalira eziruddeko ezo era bava muki America bwe yali yagala okuba USSR ekigwo yakozesa Gorbachev omulasha yennyini gwe yakozesa ate nga president owa Russia Soviet Union ng'agikuba ekigwo era yagisatula 1992 negwawo tutegeraganye so ndowooza we have so many strategies naye kati ekizibu kye tuyina abantu balowooza nti okuwalana okuvuma n'obukyayi bye bisobola okukyusa gavumenti no way nze osobola okumpa nemanya nti Matiya tonjagala I just avoid you bwe mmanya nti oli ku need sijja kubaayo sijja kubaayo tojja kutegeera ndowooza yange tojja kutegeera byenkola and it is okay kati gw'osigaleyo nga tonjagala naye nga nange ndiye n'okola byange lindako malirize kino nze ndowooza n'olwatu wali batandise okukyusa n'enkola nti bwe tuba tulina abaana abo basentamu yani bwe tulina abaana basentamu can we plant within NRM and then we plow later? Can we explore that strategy? Do we have the capacity? Nga America bwe yakozesa Gorbachev kwa Soviet Union bambwane wa president yinyindi yakifumba n'akikola ki n'akiyiwa omugenzi Michael Jackson nga tannafa yalina akasajja kamulinyanga buli kasajja kamfukira ekizibu waliwo akasajja kazanyika firimu kampi kali awo ennyala yako ndyerabidde nga kekamudraginga mu kooti kekakola bino kyeyakola n'azanyiwo firimu awo n'akayita ne kazanya mu roolo n'akasasula sente nnyingi nnyo anti entalo we zaakoma ye ne bamubuuza waki wakikoze tyati omulambi wo tomubeera wala mubeere kumpi osobola okutegeera byakola ki kati bwe muba mu revolutionary politics muba ne tactics nyingi naye temusobola kwesiba kwemu ya bukyayi yakuvuma na kuwalanda tekisoboka walina okubaayo abagenda okubeera mu NRM nga n'obwa minisita babulina naye nga bakolera opposition ntegerekese naye abo balina okubanga mwabategekanga eyo missioni naye katole tewali azanya missioni eyo kati ali kyovula banze tebirina makulu kati futu soja mpa ebyokukola
nze Matovu mba nasomera ki Futusoja yeti yasoma okutegeera kwe kukomawo bafutusoja bategeera sewe mbulirayo nga babiri bomanyi nga bafutusoja mbamanyi nesi okujja kulwa kubadde ne ba MP baffe bangi bafutusoja ba MP basinga bafutusoja parliament eyo giraba 80% of foot soldiers including NRM oli ajja kuza tejogera kuba opposition NRM ng'omwana ekiwandiiko nekimulema okutaputa ngeze member of parliament NRM tasobola waka parliament nyina gwe mmanyi wa bisanja bibiri nga tasobola giweereza rona yamu omusana ingira parliament sewo nibe bakulembeze baffe betulina ndo wano omwana ono kulana president Museveni yadde nso no harm no problem is a leader yakulya Makerere University mbakubayizi mulina function president azze so naye kiri most important kyenjaga tu explainingeko endowooza y'omwana ono tugimanyi tata mukunzi wa NUP nze ndi ku omwana ono kojjanga wa myaka 18 ajisusa namu nze gye muwadde wa 18 yes is a grown up child endowooza ye tugimanyi mu byobufuzi tata wa NUP naye ate endowooza y'omwana simanyi kakati bwe tuba tumanyi endowooza ya mwana how would you roast the father or the whatever the boy kati kankubulireyo omuntu omu kankyogere kino abanyiige abatalina amagezi banyiige mu byobufuzi omuntu yenna agenda okusoma ebyobufuzi abeere star mu generations eziddako alina okustadinga Museveni agenda osoma ebyobufuzi mu Uganda kwa genda bisoma Kenya osome Museveni osoma kati kankubulire ne banna Kenya ba benchmarking Museveni Ruto benchmarking Museveni byali mukola ebyekisiro Republic of Congo wano the guy is all over buli anoonye ebyobukulembeze ebyomusibira mu bbwa olina okubenchmarka ku Museveni ku line eyo anoonya okunyweza ebyobukulembeze olina okubenchmarka ku Museveni emyaka 4 atufuga lwaki tumuyita atategeera atufuga emyaka aga ati ngera nenjogera ebyo kati that is logic now atategeera atufugidde emyaka meka tutegeeragira ati nagambye njogera mu context atategeera atufugidde emyaka meka omunafu ennyo emyaka aga kati bw'obanga ogenda kusoma byabufuzi ota benchmark ya ku muntu ng'oyo bamulalu obisoma n'ojjamu ebikyamu byakoze n'otwala ebituufu yanyweza ati obuyinza that is if you're a politician kati omwana yatudde naye gw'omanyi omwana oba alina notice z'anoonya ku Museveni omanyi oba alina notice z'anoonya ku Museveni omuntu ava wano n'agenda atula ne Koni gw'amanyi Koni asalako abantu emirimu Koni omutemu n'atula naye kati mwati ate atulina Museveni endowooza yaffe ya kika ki katulowooza nti endowooza y'obukyayi okuwalana okuvuma yegenda okukyusa eggwanga kala ne taata n'ogwa mu katego k'abafuutusoja naawe n'ovuma mutabani wo gw'otannaba nakumanya endowooza ye eri ki anti bwe bujege bwenkugane nti mujega omutabani onakula kutuuka butomanyi ndowooza ye kati nze mutabani wange manyi kyayagala olaba kuwulidde Kato byakola era Kato bwe musanga ayingidde naale museewunya kubanga ye avudde wansi naye ali ku opposition taata we waabako kino ye abako kiri bwe mba kwasa naba ku maaniyo bwe tukanga tulaba wrestling tuyinza tulekulako wrestling awagira Code Roads kane mugamba njagala Code Roads abankubire kati Code Roads waba abaana ne Randy Orton for example mwe kigamba nze mpagira ke sima ababuta ara Randy Orton otegedde gamba anvuganya ne kati oyo mukukula omulaba era batuuka eno mukulembeze ne bwentwali wa president ne musanga nga wakoze political party mpakanye so kyewunya kubanga abikoze nga azanyirira but eyensiga esobola okukula nebanga entuufu yeeyo kati gwongambo nti omwana akuze kutuuka ngo tumanyi ndowooza ye bwekyo kwa makafaananyi gw'omwana onaakula paka with that age nga tomanyi ndowooza ye nze abaana abange nkugambye byumukolako ne interview ne Kato gwegambye wefujjo n'akugamba nti oyo si kyali wange nti lwaki nti akuba abantu nti abasirikale bakuba abantu ensonga bazirina
isha zimalira okubawaayiriza nga twafunye bulungi kyakulenga Museveni yakibuzizza nga twafunye twalidde akawunga ennaku 3 nga tebakaagala naye munaye Museveni yambuza ssente mbakuza nga Bapalestina Abaisirairi otegedde naye newankubadde obikola eri opposition njine waka nkugambye simanyi status ya mukyala wange oba wagire NRM atakola ki kubanga ajja kulaga nti ali naawe ebya kabuleta abyagala naye mba muli awo ng'akoleko ka comment yani Museveni afuze atufuze bulungi kasobola okuyitira I mean just kyakulabye second we NRM yagadde kulaga nti abantu temusobola kukanya kimu temusobola kukanya kimu so ate ono mwana muto bamuleke I think than roasting him tusobola okufuna butwogera naye kubanga more position we are looking for alliances bwe twatwala Makerere tujingiza opposition fule ono omwana kyakutandika naye netwogeraganya naye mpola mpola natwa executive ye netwogeraganya naye mpola mpola okay beba munanyaka ekisooka bwafuna obukulembeze teyabuleta ku kitebe kwa si babu muwanti bebabu muwa ekitebe kyamu obukulembeze olwaleero gwe singa osomye nga kitaawo badde akuweerera bw'otuuka okwogera ali osobola kwebaza nnyo ko bakitaawo ng'oli kishiwa mukazi maama yanoba n'agenda nawaŋŋangu kati akomewo olunaku lw'otikirwa naawe osooka taata yabadde akubeeredde omukusoma oba ntegerekese kati nogaa nene maama mwebaza maama yampeeka ngenda kusomera nga ndi muto ku mutima gwe ntandika naye naye nagambye oli tumwesonyiwe taata tumwesonyiwe ebizibu bye alina ebizibu bye naye yagudde mu katego kabafuutu soja naye bannaye omwana gwe yagala njogere ku bintu by'NUP lwaki tombuuza eby'NRM gye tukuba lwaki ekibiina kyamususpendinze kubanga tategeera nakugambye bakola ebintu by'ekiryayi naye bali systematic kati bo bakulaze oludda kati bo bakulaze oludda kye bakoze mbafuutu soja kiraga nti bo bali n'abantu ono yatali naye kikatiza luli otalulegame Nyanzi lwalina mu kibiina lukuba Nyanzi kati ako kakuka Nyanzi kamaze omuttira akalulu ke kawempe era abakivuga ne bavuganya nabo mu kalulu ke kawempe bakipisedde ne babloggers balinza okwanga naye bakusasudde kati nga naawe oli omu kuba mukuba nkoko yiyo simanyi yani oba yange naye tebansasula hati nizegame Nyanzi singa ate ategeera ate sitayogera osirika bamupise nayogera mu kwogera era ne baddamu ne bamukomerera ebisuma tebabyoyogedde omuntu omukumu yabagamba mbu yayokya luli nga bamukutte bye yayogera yayokya Nyanzi we NRM omutima gye guli tukkirize Nyanzi we NRM no alinayo kafu olwo n'obuswazi akwatakwate ku buswazi ne we NRM piwa akulidde awo kamwoki ali mu scrap omanyi abantu abadde basubula scrap toyinza kusubula scrap nga tolina maanyi ga state tosobola oyi wa muntu ali mu state ojala kwesanga emirimu gyakola ku kitebe mirala nnyo niwe mirala nnyo era naye akimanyi bulungi nti muganda we talina gy'alaga gw'omuyita musiru Nyanzi gwe mu experience ya Nyanzi gwe omulabanga Dofi bw'akimanyi bulungi mu muganda talina gy'alaga ndinda kyenkubuuza gwe Nyanzi omulabanga kataala nnyo musajja mugezi kataala nnyo nti alaba nti muganda wagenda kukwatibwa president derafaaki ecommittingeko lwaki nedda Nyanzi mugezi naye alabanga muganda talina gy'alaga era alaba wano mu Kampala nga twali plan n'afuna ekifo wali anogerako ettooke byandifunye wano mu NRM abifuna wali buli mwezi asayininga ensako bukadde oba 4 oba 3 asayininga buli mwezi omuyita musiru mwaye gwe mugenda wandimbalabako amatundu ze mubayita ebyokulya agenda okuba nga yeekolera kalimu kalala mu kibiina embasaasi nage ensaasira nnyo bafuutu soja naye mukama ababeere tugeze wamuwanga Kivumbi yakisingira opo ennaku zino naye guleradde mu katwade ku parliament mu press conference ng'agamba ababaka abafunye miliyoni 10 atazizeyo tugenda kujja mu constituencies zammwe tubadde campaigning mwe naddala abayita ab'NUP ekisooka bino bye bataddewo mbu osimanya sayininga oba tebafunye njagala okwofalinga eri abo ababaka banakyalira mu constituencies zaabwe
kyogera wano ku mpewo. I want to offer bebana akyali mu constituencies zaabwe njabba wa support ate yaki njabba wa support yaki bukuba emigo mumenya amagulu ani mutuukirivu kwabo Muwanga Kivumbi bamu okusoma report eyambala ku finance support center olejulideko bera ku parliament olejulideko investigation tojjukira mu parliament nga zaali zitandise zakomawa Muwanga Kivumbi bamu wakola kunoonyereza ku microfinance support center genda omukoleko interview mbuze report eruddawa Muwanga Kivumbi yomu kwali kunoonyereza kusenza cooperative genda mbuze report esomaki is among the beneficiaries mwe byonna byenjogerako tombuliranga bintu bya kijega wano wali ku parliament uliriza wali ku parliament genda omujjeko interview cooperatives ne microfinance support center ensonga bbiri ndi very particular genda omujjeko interview genda omujjeko interview togamba yiyi simugeyeza katokulwana abasajja bazero sense kikyengezako kulaga nti akulaga nti akola nnyo talya ng'ate alya era yalaga nti talya anti genda omukoleko interview kuza cooperative ne microfinance support center ababatale sente za mwi wa musolo kati kikyogera batwogere byama nkubulye mwendo gwe yatwala man abantu bana bambale bateeka mu butaala bwa bwerere ekyokubiri esente zetwogerako 10 bwetuzigatta omugatte babaze $5 bituufu si bituufu zina bana 5 mu mwenda kale ziri nkaaga tutambule bulungi alright ziri 60 billion bagambye zavudde wani Omwami Museveni alright nazidonatingira ababaka ebigambo byakozesa nti yazidonatingira abaki ababaka tutageragana bulungi Mwami Sekanjako omanyi budget ya Mwami Museveni ku donations ezimwewa parliament yeyo zenkana kyo bungi ziri billion 10.62 zisinga nawo kubanga amanyira okusaba supplementary oyo yasaba ko supplementary ku budget yeno so bwaba aweza ate office of the president ena donations zenkana ki wali ya state house si wali ya office of the president nawo toberanga mujegate eri amakago ba president eno ya kulembeze mutota ina sente za donations eziri mu buwumbi 10 ate ziba tezimumala n'asaba 285 billion otekane classified genda obuuza abajega nti sente ezo za donation mubawaza ki uliriza let me qualify my statement. Can I qualify my statement? Lwaki mbayisa abajega bwoba okutte n'okwata million 10 n'ogamba nti Sekanjako nzikuwadde ogenda ozigabe million 10 nesikwa boundary wokoma kuzigaba yegamba genda ogabe nga bw'oyagala nenkusanga ku street ng'ogenda ogabira bamalaya nenkusanga mu bbala ogenda ogula omwenge dry cry nyizo ogamba nti Sekanjako ayonona sente nakuwadiza kukola ki okutte million 400 billion bina nozo Omwami Museveni azigabe tomuwadde boundary wazigaba nazigabira baka parliament lwaki ogandiza mu musolo kati okaba nnyo nga waziisa yabadde minister wa gundi waki waisize yali minister wa biki Muwanga Kivumbi yabadde ku finance ne biki shadow minister bebaziisa zigabwe Omwami Museveni kwako obumbi 3 ogenda ozigabe nga bw'oyagala uliriza tukwangadde obumbi 5 zo za kimpukumpuku classified za kimpukumpuku zino zo zigabe nga bw'oyagala naye zino zo za kimpukumpuku zikozese nga bw'oyagala naye mu kimpukumpuku kati bw'oba yatudde ku z'ekimpukumpuku nga namwe mwazimuwa n'abanga ziyagabyeko omufoltinga ki 2 bw'aba yakutte ku za donation ze mwamuwa obutereevu kuba temwamuwa boundary this time ye bwe yalabye okugaba n'azigabira parliament omuvunaana ki kati sina awo tugenda kutuukawo nawo nkulaga obujega obuli awo njagala kulaga obujega obuli awo uliriza awo yali mu America yabifunidde wa ali Bungereza yabifunidde wa njagala nfune bulungi nfuna bulungi mwakwata billion 3 muzi Omwami Museveni agenda azigabe nga bw'ayagala
nakwatako 6 nazileta ku parliament azigabe musango kigwaziza tayina lwaki why do you become a cry baby ngazigabe ngatera wazimu wazigaba omwa boundary why no koma sente za mu musolo ndi waliyo zimu waliyo muwazaaki zali za nyoko za kitaawo ye nyoko tawa musolo njagala kuzza senses na logic mu bantu mwakwata sente parliament kivumbi nga kuoli ne muzi wa Mwai 7 kivumbi wakwata sente acting rope sevo ne muzi wa Mwai 7 obumbi obuli mu bisatu agenda zigabe kati yakutte ku bumbi ebisatu najjako 6 najigabira parliament ate mukaba mwali mumwazigabirewa azigabire bani batadde list ata signing bali bamuwazigabire bani nzisoko kize mwampise kumbuza zilimbwa wacha zuwa bano mupimbwa kubanga mwanga chumbi yaga babasasula bulungi ekibuzo kiri nti abombwa bantu naye bafuna bamuwa sente zaki za donation nazikola ki donating kati mwoyo matokunjaya tugende abate batamala emirundi yawe yasongeranga ku mutwe na uliriza ebyobulamu bina budget yabyo ebyenjigeza bina budget ebyobulamu bina budget engudo zina budget buli kimu kina ki budget tutegeraganye Mwai 7 cent abazigabira bani sinkane ebyale biri obubi lwaki biri bubi ebyale bina budget ekikola ekyalo ge masomero ge malwaliro ge makubo ge masajja buli kimu kina ki budget sente mwagaba zaki tombuza bivuze wali eri agwa kikiridde bamuwazaki za donation ate classified zaki classified simanyi zisobola kuba ku bidala tezirulamu kati mumuwadde ekimpukumpu kuna jena zigaba mu kimpukumpu ne mukayana ne mumuwaza donation open lagabe bwagabe ne mukola ki nze ndowooza singa bali bagala tuyamba ffe nga bwe bomusolo bandi esaze kajegere nga bakola budget tiniyo bumbi 1,605 butukuwa bungi nnyo kale suganye ngo mukulembeze obako owewerenga ologabagaba katukulekera bumbi nga 5 ne 1,600 donation ne supplementary no zinona ne classified ngo girina abantu tegereke sobonesa bala muziba mu donation ambaye logical oba bisu biwanvuye nnyo mukufuna la kuba ongattagatta ati kugattagatta njagala kulaga bali bazanya bya bufuzi bakivumbi tutegeraganye kubanga tuli tusembedde okulonda balina okuba kwe bakole bazengulu balage nti balwana nnyo lwaki tebalwana nga bazisa mu budget zishe kibuzo kyange nze njagala ngira kuwa kyakulabirako omusajja gwe bayita Semujunganda Ibrahim honorable bali ku floor ya parliament nga bayisa omusolo ku diesel ne petroli sirinzi 10 nagugaana tutegeraganye nice tukanayimirira na nnyonnyola parliament bwanyonnyola obulungi parliament abaka b'NRM n'aba opposition bamatira nti mutuufu tekisaanidde kuteeka unusu 10 ku petrol na diesel ne batuuka okulonda ababaka ebitundu ndowooza nga 7 bagamba tegusaanidde tutegeragana speaker n'akola ati nga mbega n'atunula bw'ati n'agamba bagambye gusigalewo basinze era ndo kyagoinga viral okijjukira ekintu ekyo naye tuwa credit nti Semujju yakola omuki kati Mwanga Kivumbi eyali akulira ne budget ku side opposition ebya finance yabikulira wamulabako nga yekandaga nti tugaba donations wa Museveni wamulabako nga yekandaga nti classified nene nnyo yogera amazima kati lwaki baba yazimuwa wuliriza donations baba yazimuwa lwaki bagendo zigaba olwo yekandaga yali amanyamu wadde zaki dikuvunana okuwa sente z'okugula suuti n'ogulamu ekanzu bakuwadde za donation atukusanga oli mu kukola birala ezo zidonatinga osinzira kuki kubya bo basinzira kuki kuga tebalina boundary gye bamuwa osinzira ku kyokugaba ekikulu anti ye kali yekugwenga bw'oboolabye ekikulu wampadde Matiya onyonyodde nga manyi nti engeri gye ndimu namawulire nti mbako n'abantu na biki otambula ng'abantu olina obbokyayo mulimu n'abamu weyagala omujja ka interview nga teyesobola naye nga ka interview kaagala n'omusasu ya transport nti kati omanyi Matiya ekitwa tukola nkwadde $10,000 buli mwezi gw'omanyi nze kakyenjagala mawulire gange kati bwe nkusanga ozi w'abalalu mbuuza nze manyi ky'omulalu gweyagala okujjako interview
omubuuze engeri ki oyogere naye tufune ebigambo by'oweddalu bwe bibeera tukompyalinge n'ebyomulamu ng'erisaaki gw'oliko. Lwaki nkaaba nga otandise ozigaba? Bwa breaking a story yakuleetedde evidence. Yalina akatambi ke yataddeyo naye naketegereza nga Mwai Matia oyogera ne Ssaalongo Matovu Moses ayina evidence gyakuwadde nga bagaba ssente. Nkubuuza ekibuuzo, yatadde akatambi ne tekategeereka. Nkubuuza ekibuuzo, singa Ssemujju avaayo n'agamba nti temunaba kumanya mwagambye 10 bagambye 2 tebe discussion olowooza era egundi ekyuka discussion ekyuka. Singa speaker Anita avaayo n'agamba nti bannaye bye mwogera bina sibimanyi, nze ssente ze bangambye okugaba ziri miliyoni agaaga nze ze mmanyi. Lwaki nkwabo because buli omu authority mu line ye debate n'akyuka tekyuka. Kati ekibuuzo kyange lwaki discussing olugambo bwe baali bakuwa ebyampuuga tebakuleetera obujulizi? Kibeera kityanga ku biliyoni 59 ku biliyoni 59 tebalina bujulizi ku miliyoni 5 nga babuyina. Ekibuuzo kyange kyangu, nze siriwo promotinga interest z'abalala abajiga mu byobufuzi. Nze njagala abantu abakola abantu ebiri practical ebikyusa eggwanga so si kutuwa story. Kyemmanyi kimu NRM n'okugaba ssente is not a big talk. It's not a big talk. Naye tonkolako bya bufuzi by'otasobola kukola alinga muyisa budget. Bwe mwali muyisa budget musajja mwamuwa ssente azigabe kati ali mu kuzigaba. Why are you crying? Mwazi muwazigabe. Nzati wali issue yange mwamuwagabe. Anti kati yakola bya bufuzi gwe tomanyi kiriwo butambala. Bangambe Seeko oyo bampa waliwo yankubira nangamba story eyo gye mukola Seeko oyo yali tagenda nakuva ku muzikiti we yabyogerera polisi mbwe yamujjawo. Anti na muganda wayagala kumwesimbako mu muganda wa Gobi mukwano kakati Ramazani Gobi. Kakati gwe kyolina okumanya kyolina okumanya kimu buli tubeera nga tusembera ebyobufuzi ogenda kulaba n'emisango egimu nga gize mu kooti. Aba benefiti nga mukoze emisango mu kooti gye bazza engulu. Bakurai babies erogera balaba ku street. Abazanya emizanyo mu parliament ogenda balaba buli omu alina okukola ekimuzza engulu mu kiseera kino. Akoze eki? Obadde ekimenti yakuliyako kasi ya Buganda. Yakuliyako kasi ya Buganda. Ekimenti yakuliyako kasi ya Buganda. Bwe baali bavuma Katikkiro ng'akulira kabaka gwatuwa ow'ebweru yali luddawa wamulyako ng'anyega ekigambo. Wawulyako Mwanga Kivumi ng'akulirako kasi ya Buganda ng'anyega ekigambo. Oyagala kwogera byagundi byammawo abeyita Abaganda ndibaluna nnyo Buganda katanga bagenda mu parliament gye bakateesa. Uliriza Awenzija yagenda kulwanira federal n'ettaka wakamulya ebigambo emeka ebimuvaamu. Nga otulaba olunaku olwaleero Mwanga Kivumi musajja talina buzibu. Tombulyanga byakijega naawe yakulira Buganda babadde barostinga Buganda abadde luddawa wamulyako gavaamu ekigambo. Mwanga Kivumbi wamma simuina akobuzibu. Nange simuina buzibu naye tomunkuba. Akoze eki mirimo ki? Genda omusabe report ya cooperative ne ya microfinance support center. Paaka erimu ki? Erimu ki? Baani bera specific kuki? Teina ekosa sente mpitirivu negula ebyuma nga tebikozesa ku mulembe. Nakola ki? Wonna wasezera byonna byokola tukome wano leero ne Ssaalongo Matovu Moses. Etwonera ebibozo bya kijegajege ebi. Muva ku malwa n'otandika okujjayo te ebibozibozi ebi. Omusajja akulya Buganda caucus avumbe atavaamu na kigambo mu matama nga bavuma Buganda bavuma Katikkiro bavuma Nabagereka. Ate naye bali bamutwala gaya. Batwala abalangira n'abambejja. Buganda she protecting then. Ate anoonya kaadi. Alina okufuna kaadi emuza mu parliament. Kadi oyo munabyafuzi mugundi bino batanda kadi enu pya solo okujja ebyawa jimumulabe watakabe oyo mwanga mumme kadi olabe bejira mwanga munabyafuzi abera katulina gamba Uganda yone sana wo temuli mirembe ne encha omulaba structure kati kakuulire kintu kakulira kagambe kintu kimu omanyi mubana abantu bagenda bafula abajega genda muteso oluti mubere mu meeting mutesa ntwagala tusaanikireko ekibuga kampani wa Kiso
tukube bizimbe binatu biteke kutaka na petrol station olaba meeting anajibamu ana mu hotel banga baina ma hotel hati gena mutese mu lukiiko olaba anajibamu kubanga tukimanyi okuwana okukyusa obukulembeze twetaaga anarchy gena mugende twetaaga bizimbe tubikube petrol station tuzooche olaba meeting munajivamu mujja kwa mukyalo nga DPS atuuse weebuzanya mugambye so toletanga bibozibozi byakumalwa wano sinzira byonna byokola ne Salongo matuvumuze nsitukomi wano Salongo tutandikirawo sabbiiti ejja nze sibwinako buzibu tujja kutandikirawo sabbiiti ejja kuume atakumira mpeera wangale nnyo Ssaabasajja Kabaka